Kale gwali ku mukuto gwa Desop twagala nnyo gy'osinzira okuba ng'otulabira. Mukama yeebazibwe. Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero lukedde nga tukyali balamu okuweekitiibwa n'amatendo. Mwoyo Mutukuvu jangu otukulembere mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina. Ndobabuuza mbalamusizaako mwenna bana Destiny Hope mwasuze mutya mwasibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Akakali amatanga olwaleero katugendeko mu ggwanga erya Kenya wali amawulire amalungi. Manyi babadde batera kuvaayo ba General Zedi bakoze bino Bannayuganda babakutte nga bali abantu ebiswaza kituufu. Naye olwaleero amawulire gonna gafuutuka mu ggwanga erya Kenya malungi nnyo ddala ng'ekitongole ekivunaanyizibwa controllinga ebidagaladagala ate n'emyenge kyavuddeyo ne bbiiru oba n'amateeka agayisiddwa eri Bannakenya n'abagwira bonna abanalinya mu ggwanga erya Kenya ng'etteeka lya mwenge era mwabawoomera ebbidde Kenya temusagala ebadaga kulinnyayo bagala kusiba n'ebigere babisibe. Genda Bungereza eyo gyoba ogenda manyi mu East Africa ne mu Africa Uganda ekwata kisooka mubanywa ne bagangayira Uganda tunywa nnyo ensi yonna bataano abasooka Uganda tekubulako tuli ku toopu tuli waggulu ekibanga kikopo kya World Cup ky'abatamiivu fe ababeera aba Spain Bajamani ba Brazil so kati Kenya yabirabye zanagala kyaleka omwenge guno gwe gulinnya ku bwongo gw'abana abavubuka ba General Zedi aye ne bakola ebitagasa kuleetera amateeka bakitegeere. Etteeka lyayisiddwa ekisookera ddala Kenya yaweze bino bye mubeera ku TikTok simanyi Facebook simanyi TV okulanga oba okutunda omwenge online emitimbagano ne delivery bino bye Mukama simanyi Jumia ka app noteekamu noga ndeeterayo nibaleeta ewuwo babigaddewo. Kenya bagaanye delivery y'omwenge ne online selling of alcohol teri kukuba bulango. Ekyokubiri mpulira Kenya egaddewo bwonna obuyumbayumba obubeera okumpi n'amasomero amakanisa n'ebifo ebiri residential residential places bino ebibeeramu abantu abakulu ab'ekitiibwa ebifo ebibeeramu ababedde obwo bukiyosike mu butunda mwenge tebaddamu laba kwadde n'akamu yadde n'akawunyirizaako abaana nti abanga agenza okugula emmere lanchi ayite eyo n'anywayo akaveera ata mu kiraasi akuba omusomesa eŋŋumi kituufu ekyo so babirayo naga ndowooza bireese tabbu ne babiwera tunda nnyanya gumira mu nnyanya zo nge guveeko teekamu M-Pesa ekirala Kenya eyongezaayo emyaka omuntu kwatandikira okunywa omwenge era ddala emyaka egy'okunywerako okutandika Uganda giri 18 oba otandika ne Kenya gibadde 18 bakitaddeko 21 okusanga ng'oli wansi wa 21 n'omwenge komera tebakomera lyennyini toteekeddwa wadde ogusemberera tokkirizibwa wadde oguwunyizaako obuwunyiza n'okusomako obusomi bwoti olina kubeera 21 kwambuka okukwata akaveera kaagwo pulira ekyo kitegedde nkitegedde. Kenya neyongera maaso n'emyumyula n'egamba pulira teri bano baserebu bammwe baserebulite bayimbi simanyi bamipiira simanyi bakazanyi bakatemba akkirizibwa kulanga mwenge bajjewo obulango era nti nze sinanayira enguze njikubira akalango bala ku TikTok azanya akutte eccupa oyingira komera okkirizibwa erekiti mukubanga ekyo bakikoze ku influencinga abavubuka bangi benyigidde kugangayira asala aserebu ng'akunywaga kirabika wengunywa njafuuka sijja njafuuka ng'oyo nga banywa
Ekirala Kenya eragidde amakampuni gonna pulira agakola omwenge okuteekako ku bucupa bwabwe buveera bwabwe ebintu byonna byebapakingamu omwenge okuteekako buli kintu ekibi omwenge kyeguleeta. Omuzungu zayita precaution zonna baziteekeko. Teeka oteekeddwa geza ogufulumi basomeko nga tekuli nga sikuli omwenge gutta omwenge gulwaza kwokya amawuggwe ebyo byonna teekako ogunywa oba tolina magezi byonna olina okuteekako ngero 20 kono olina okukawandiikako ngero 20 olina omuteekako awo nti agunya taba na magezi talina magezi era kino kireekanyi era gwonywe ng'omanyi ndi musiru kyekyo kiri muki mu Kenya kakati ne bawera mpulira kampuni zonna ez'omwenge ezibadde zirangira by'emizannyo. Sino kampuni kati ngana Uganda nti nno tuwagire no tiimu katugisupporting Miss Jozi ne bateekako erinnya ly'omwenge ya kampuni bagambye teri n'okulabako bulabye n'akajozi weeweeyi emijozi gyonna gye mubadde nagyo emikadde egiriko ebyo byonna genda ogwokye gula mulala bakusange nagwo ojja nnyumya ojja kiwulirako abeewammwe bagenda okukusiba n'abeemagombe bafune ku bisumuluzo babikuterekere pulira. Ekirala ebifo byonna ebyolukale nga paaka ebifo residential facilities ebibeeramu ababedebede bawumulira ebifo ebyobulamu pulira ebyemizannyo baasi weziyimirira wezipaakinga masundiro g'amafuta sitesheni za leerwe wonna entambula ey'olukale pulira yonna tekkirizibwa kuba na mwenge tebagukkirizaayo okukwata nagwo ng'ozunga nagwo babakoze batya abatembeyi b'omwenge okukwata musango teri kutembeya mwenge bino byebazunga nabyo ku mmotoka nga bagutembeeya ne bakukwatako e Kenya kati abakaweddemu musango gwennyini oguwedde emirimu gwannagomola ojja kukomekeza ng'oliwa mabega w'emitayimbwa pulira ne bongera ne bagamba outlets selling products associated with the children such as toy shops waliwo ebifo nga bitunda ebintu by'abaana bikazanyiikirize naye ebintu ebyo nga byekuusa ku mwenge bayinza okukola kidole kirwezi tebakkiriza tokkirizibwa kubaako na kintu kyonna eky'omwana akyotunda nga kiringa ekimulaga omwenge kininga ekimupointingira ku nkangaali tokkirizibwa ate namwe abalina ebifo ebitunda ebintu by'abaana tokkirizibwa kuteekamu kintu kiyitibwa mwenge yadde omwenge n'ogumu tokkirizibwa toteekamu kakati gwe ali wansi w'emyaka 21 okukwatira mu kifo kye bagutundiramu ng'ozunga wadde olina omuntu omukulu nti oba naye werekeddeko maama komera basibanze bakutwala tokkirizibwa abakutte waluma okitegedde abaana mubaleke waka babeere eyo asaba nga tali 21 kwambuka yakyali mwana ku by'omwenge asigale waka mugulire ebyokunywa ebirala mugulire amazzi anyweko kakati bagala ebifo byonna ebyenjigiriza pulira nezi campus zino institute zonna tebakkiriza mwenge wadde osemberera ebifo ebyo gubeere wala kibanze ndi campus nkuze tokkirizibwa kubeera na mwenge tunda na mwenge zunga na mwenge ogera ku mwenge oli mu bifo ebyo ebintu bitabukidde ddala ekitongole ekiyisiza amateeka ago bakiyita the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse NACADA
nti ekitongole kya ggwanga lyonna ekikwasaganya omulimu gw'okulwanyisa omwenge n'ebiragalalagala mu bukyamu enkozesa y'omwenge n'ebiragalagala mu bukyamu ekitongole mu ggwanga erya Kenya ekyayisizza etteeka eryo. Ebifo ebirala ebitakkirizibwa supermarket tebakkiriza bano badde mukyama ku supermarket n'okigulayo n'ovuga nga amawugwe wogatobya okkirizibwa mu ggwanga erya Kenya. Olina supermarket kutunda buntu omwenge. Petrol stations zibadde zigutunda tokkirizibwa. Restaurants mu Luganda kye tuyita obuwuteeri obutono ziwuteeri n'agawuteeri tebasangamu mwenge. Ebifo mwe batundira emmere wano mu ggwanga Uganda ekifo kibeerawo naye nga ku bbali waliyo kakiyosiki katunda. Ofuna kiranki nga oyiwako okusaba amazzi osaba kigundi bandeetera ekiri ekicupa kikube ku mmere tokkirizibwa. Oza Kenya obubenje bunyakendera kubanga mu Uganda muganda wange abantu banywa ne bavuga. Abantu gye tufunye kuteeka omugambo otamide nti bulijjo gwonvuga takkiriza mu Uganda etteeka tufunye kuteeka Uganda wange Africa era Kenya natugisabire wadde egayisizza amateeka tugalina amalungi naye tegakola. Abagayisa be basooka okugamenya alisa naso amala kuliyisa bwaki kubanga abagayisa be balina kampuni z'emyenge be balina zi restaurant be balina amasomero be balina ki mwajja ssente ate zaazo mu Uganda kampuni ezikyasinza obugagga za myenge. Numala okugala wano simanyi ovaako buvi abanayuganda nti batya okwekalagaza naye bageze bawera omwenge bavaayo omukulu bayinza omuggyako mu lunaku lumu kiringa kuwera byakwewunda. Abakazi bakujaawa si be basinga n'obungi bwakalubu batogennewo tebakuwa kalulu kuba ebeeyiwa ku nguudo ekyo kikugisaako tumazeeko eddembe okkirizibwa wadde okunyegako ogwe muleke abaye ne kaaze 8 abeere nga Leopard naye nga 24 walibugaa twalisaako etteeka lya segereeti naye terikola segereeti tokkirizibwa munywera mu Uganda ne mu mmotoka bamunyweramu emmotoka mwenyini bawera sigala mu bifo ebyolukale naye ate mwe basinga n'omunywera balinga abagamba nti munywere sigala mu bifo ebyolukale abenyini abasobola okukwata be bamunywa aliwo tasobola kwewa abasirikale bennyini be banywera sigala be bamwenywera. Wano mu Uganda muganda wange manye ndowooza etteeka erikola lyakulya mu nsi lukwe lyerikola eryo tozanyira ku gavumenti likola nnyo eryo lyo ndimanyi likola naye mu bino ebirala ebyo tebikola. Baana myaka 14 abeenywera omwenge ate nga bagamba 18 and above gedde mingi 6 wano mu Africa Yesu atusisinkana busisinkana kyo kituufu naye nga amazima tuli opposite n'enkula Africa enyuma akwa mukaya yatuwa obudde omuntu anywa neyeesulira mu mwala n'obeera omwo banejja nekukubako nodde engoye 11 oya nokyusa engoye nokomawo olina okwongerako andi mbuguno gwe kujjako guli kale mboba oyagala kujjako bwe bajjako agomba kiri Uganda olemwa mu nsi yonna bagimanyi bulungi. Bungereza yekwata akati eri waggulu omungereza awuuta ebbidde aliyonka buyonsi era omungereza ne bawera omwenge mu nsi yonna bafa bufi bakoonuka ne bafa bakoze bubi bafa nyonta ya mwenge omungereza tasobola kufa nyonta y'amazzi tasobola kufa omwenge we guli anyamu omwenge bagufuula mazzi oya ne kata mu World Cup bagugenda nagwo bagamba kata sebo osaaga osaaga kata negamba why
tetulina kyakola. Zino sente z'Abangereza osobola ziyitako n'esuubula omwenge. Nebuleeta. Omugenzi najja wano e Uganda tewali kirala kye basobola ku bizinesi esobola tambula. Mwenge gwokka. Nga mwenge na bifo byako bakyakaze. Banywa bo sente bazimansanga abalina ebyuma. Ndio ne bazeekubira. Tebeekwatakwata. So egamba oyo agafuutuka mulirwano mu ggwanga erya Kenya mawulire malungi nnyo gazzaamu essuubi sinamanga amala gakoppa. Naye kimanyi Rwanda oba wewali amateeka gakolakolako. Rwanda n'osula kasasiro bakunoonya paka gy'olaze. Bakukimanyi. Rwanda tebate lisiti bali kaleka. Wano mu Uganda kasasiro osobola n'omusuula ku police station. N'oleka ono. Nyini nawe. Osobola omusuula awo n'obayitako n'ogenda. N'obanga atagenderedde. Edino kula lya Africa. Empozi kula. Part of Africa. Kula. Wano omuntu ajja ng'amugwira n'awasa n'azaala. Nateri yali amugambye ko naye owaaye ebikwogerako biruwa. N'agula ekibanya n'agoba abatuuze ku ttaka. Wano e Uganda. Ate gavumenti ne mu security. Nemukuuma. Ebagobe. Bannange. Lilegwaga gwe gali yeyagaza. Kuva mu byeri gwe nga weegwira mu bintu. Uganda eddembe lye tulina wano. Digitivu. Ow'emmindi asena. Asena n'enywerako. Lukulukuta liti. Naye batugamba nti tujja kugenda mu nsi esuubize kulukuta omubisi. N'amata. Ate wano mu Uganda ndowooza kirabika eddembe erikulukuta wano. Pulira. Buli omu yeeyagalira wano omugwira akutuulako. Walayako omugwira wano nga bamukuta ne bamuteeka wansi w'akabangali. Sikirabangako nze. Bamutuuza mu maaso. Abeera mu maaso. Abanga avuga. VIP naawe. VIP. Kati gwe. Bajula bamutwala omutwe gulingiza wansi. Uganda enyuma. Kino Kiuganda kinyuma. Era naye omutaka mu Uganda mbi. Lwatu tunagitegeera. Okaaba woseka. Ekukaabya. Kintu ky'okaabiramu ng'oseka kikunyuma. Ebyokukaaba n'obivaako n'olaba ne wakisiseka. Ova mu kukaaba n'oseka busesi. Nkola ki? So yeggwanga yaffe. Ggwanga lyattu. Tulyagala nnyo. For God and my country. Ye moto. Olwakatonda nsi naye muno mwe musinga abatamiivu agabbi agatutte sente z'omuwomso teryagakoba ku mukono moto bo basoma opposite. For God and my stomach. Yesu jijjukire kati otwolemuko katono tukomewo tugenda kubanga ate tudda ne waliwo omusumba bamuyitaani bamuyita Saala Alieti bamuyita gundi Mondo avuddeyo n'abakomwana gwakangakanga kuba omwana yawadde endowooza nga ye ku Grace Lubega. Mondo yavuddeyo n'akangakanga mutulina obutambi ng'ova mu loogi. Mondo bulogi zaawano kati gwali okolayo kale katotomu katono nnyo tulokwanga letukomawo ne vidiyo eyo mu ddakiika emu.